olirwa atakulimbanga akasaka twakalimu babiri nze ne Museveni olyo kugamba nti mukasaka naliyo omuganga nti wakopa bikopa olutalo tolumanyi wanji omugambanga olutalo tolumanyi twali aba babiri ne kusawo yali ne bobola bonna bajina abanene baani teri amanyi nsonga za kasaka ne wezaali kubanga mu kiseera ekyo muzeeyi yali mu kunoonya na kuzimba jje naye nga mu kulinoonya n'okulizimba atandikira mu bantu abategereka mu bitundu awe makulubita emabega kugombolola manyi makulubita ni bw'otuuka kugombolola makulubita mitubeena emabega w'olusozi olukolo makulubita bayitawo bukusu era olwekyo kyombuuzizza ndi mukeetereekero wano akukuŋŋaanya abaana abo bwe twalwana nabo mbaleete mu luggya lwange luno olunene nga bwe mululaba tulujjuze tenti oba tunaabeera 2,000 1,000 tugweremu twogere twejjukanye kubanga nkoowodde nenkuba emiranga ti abange tuwaba tumale okukola tenti eŋŋoma eno gye twakolera ensonga zaffe 10 tuzeeweeko makisi tuyimiridde tutya mweno nti eyo tuli 30% kale tunoonye 7 gye yalaga mweno nti wano tuli 60% tunoonye 40 mweno nti wano tuli mu 80 tunoonye 20 tudde tukole naye tuleme kubanga omunyi w'ataaba owataaba bw'ata tavuibwako luseke lugundi luuma okugogola ebifeetete mu luseke mu pipe omukka guno agusike oguba mu matama gukumitaaba oli amunywe onfuna kale benjagala okukuŋŋaanya wano era nja kubayita boogere nga muwulira mubabuuza ebibuuzo munze mu kifo kye ndaalifu tubadde awo mpandiike mumwewandiikire buli omu byawulidde kubanga mujja kubanga mubijje mu horses mouth bwe bwakuumanga ebyalo bwe bwakolanga reeke obukesi okutunulira okulaba abasimbula batambula obubuulaba obwo bakola omulimu ki munene nsanyuse okuwuliziganya ffenna awamu nga tugenda okwogera ku mulundi ogwa 38 ogw'enkyukakyuka yaffe gye twatandika mu 91 bukya tujja mu buyinza kale nno okiraba ffe abaali abavubuka batukwata ku mikono nga tukaddiye ne bompa enkoko nti yiyo gy'oba ogoba gy'onoolya nebaza bwebaza nensigala wentudde nga siyinza kutandula amagulu gigoba kale otegeera nti ne Katonda bw'ati bw'atugamba mu Qur'an nti ngenda kubakuza ate mbamalemu n'amaanyi Katonda akyogera ekyo nti ngenda kubakuza ate mbamalemu n'amaanyi kyobola oddayo gye wali mu Qur'an mwekiri kyekyo kyennyini mu Bayibuli mwekiri manyaji byonna Qur'an ne Bayibuli tukyusa nnimi naye ebigambo n'amakulu geegamu nsanyusa okulaba kale so Haji njagala olutalo luno twogere tulunyumye twalisa wamu era omuntu yandyagadde okusooka okumanya nti olutalo luno lukusanga wa gwenga Hajj.Abdul Nadduli awe njagala tandikire olutalo luno lulina n'ekyana kyalwo ekyalukulembera ya UNRF eyaleetebwa Lule ne banne bwe bajja balyaŋŋanamu enkwe era kyovudde olaba nti UNRF yagenda okuvwaako ng'etulaze abakulembeze nga 6 yajja Lule ne kuddako binaayiisa bakati binaayiisa bwajja n'atuleetera ba vice president abalala 3 obalaba abo
ne zireeta Paulo Muwanga. Paulo Muwanga n'alyoka aleeta Obote. Kale abo naye nga 79 8 mwaka gumu wakati awo. Basatu nga bajja beera kubanga lule walina ku 68 Lukongwa binaayisa wa myezi 11, Paulo Muwanga wa myezi 6. Bali abo president ababiri abo ate nga tebalonda na cabinet tebakola batya naye kwalinga kuguumaaza bannansi okukakasa nti Obote si yazze obutereevu. Otwogera ku Obote tu. Kale ate ono ayingirira wakuba kati awo tulaba UNLF nga weeri. Anti UNLF teyasiibula ng'egenda. Ye kitugamba nti yageruka bugerusi nga bulaba nti akaana akato tekafwa kageruka bugerusi bikagenda okwebaka gikayitira ne kagenda. Yenjogera entuufu. Ogeruka bugerusi. Kaakati mu 8 ne bateekawo okulonda. Paulo Muwanga bw'ateekawo okulonda akalulu nekirabika nga DP eringa ekalya. Paulo Muwanga n'akuba essimu Tanzania n'aga nti owange kirabika nti abantu betwanunula betwasanga eno gavumenti balabika nga abagitwala. N'aga nti ku ebyo byonna temubaako bye muŋŋamba, byonna nabibawa era nabasiibula. Kakati no Paulo Muwanga kwe kutandika okuzannya kaadi. Abavudde Embaale nga bawanguddwa agenda okuyingira ekibuga nga leediyo gwesoma nti yawangudde. Naga nti babikoze batya nti bakusagira okola oyagala ya bugoba. Kyawedde dda. Kakati ni Paulo Muwanga ng'akyusakyusa entebe. Bwe yaweza entebe 78 ng'ayita Obote ateesimba nawo. Ekibiina kyo kyekiwangudde ekya UPC jangu okole gavumenti. Jangu ofuge. Jangu kulembere. Kakati olwakuba spark olwo bwe budde okukya okutuleetera mu 81 twekuba ensiko. So mu kwekuba ensiko wano gwe amawulire gakusanga wa? Nze nali namaze edda ogawulyako nga balangiridde ku BBC nti Yoweri Museveni abadde minisita omuto ow'ebyokwerinda agudde olutalo lw'ekiyeekera ku gavumenti y'Obote. Inga mwetuli dinga ate tibatandikira bali Mubende yiri eri Bunyolo. So batandikira Mubende ni ku nkambi y'Embende Kabamba. Gwomulalo musinkana otya? Gamba akusisinkagana ati atenze nali mutambuze. Awo simanya ni yasinkana mu. Zogo basisinkagana nga bonsisinkaganye. Era nitutula mu katinga kano ke tutuddemu. Temwogera ko nga akasaka. Tunnyonnyolagana. Munange no okujja kuno kwenzizeemu demokrasi nga bwe twamukkaanyako Emosh si bwe yatambula twalwanyisa effuga bbi naye ate likomyewo mubulambalamba. Kyetuvudde tusalawo tikatuddeyo tetujja kudda Tanzania naye tusinziire wano mu bantu baffe twerwaneko okulaba okutereza emirembe. Kakati naffe ng'abantu b'e Buganda twalinga twetamiddwa. Abazungu ebbanga ery'emyaka 68 gye baatukulembera ffe twali ku kitala, ffe tuwaŋŋangusibwa, ffe tusibibwa, ffe tufwa ebintu eby'engeri ng'ebyo. Kaakati ate bwe tugamba nti twefuze osanga tuneeyubula ate twava mu kasepiki ne tugwira ddala mu kyoto. Jjukira nti abeefuga 62 myaka 46 Buganda ne bagizinda, Kabaka ne bamunyagulula, obwakabaka ne babutwala, n'ebya Buganda ne babitwala, ne ku ssaawa ya leero ebisinga tebinnaba kudda. Byagendera mu munyago.
kale nno twali tumaze okoloza ku bunaku ng'ate bwe tuwulira anaatukwatizaako kiyinza otuyambako. So bwe mwasisinkana naga nti twagala n'abayitiramu kukuŋŋaanya gye. Nze nali chairman wa DP mu Ggombolola Makulu Bitaawo. Nali chairman wa constituency ene yakatika mtu agiyitanga Central Luweero constituency. Nali deputy public secretary wa DP mu Luweero Giant district kati esatu z'owulira Nakaseke, Nakasongola ne Luweero. Kale kugamba, he was a very big man. Naye nga ndi muvubuka. Ng'oli weetabye mweyo nambibaddemu. Olina emyaka eng'emeka? Kati lwagenda okutandika mu 91 nga ndi wa myaka 39. Ng'ate Museveni wa 37. Obwongo bwesera nga bwolaba amanda aga koolo nga gaakanga n'amazzi ga bumping up and down. Yes. So mukusinkana okwo kiki ennyo ekyogerwako? Kukola gye oba? Anti ejje bw'oba tolina gye oba tolina gavumenti. Kituufu. Senga ne Buganda yalina ejje teyali gyogeddwa kutuuka wano weetuuse. Twakulanga abalangira era nitukuzibwanga abalangira. Bannaffe bali baakuzibwa mu ngeri ndala yakwerwanako. Era kyovudde olaba nti Obote bwagenda okujja yayita mu b'amagye g'Abaganda be. Ejje si yaliwandiika lyali gye ly'Abazungu. Era ekyo okiraba nti baali kitege. Eno wansi mu Ssemakati eriyo bakulembeze kola jobs men. Eri fighters. Kale balwanyi. Kale kyovudde olaba nti yayita amagye gaagaliyo ne batuwamba. Kakati nano twatulina okuteekawo ejje eri n'ataasa byonna. So Mukasaka wano kiki ennyo ekyogerwako? Kuba mpulira bingi bye mugamba nti tuddeyo Mukasaka tubeere nga tuddamu okwegeyaamu tulabe nga tutuukiriza ebyo bye twateesaako. Yes. Ki ekyali Mukasaka? Twetaaga okuteekawo democracy owannamaddala, okuwa abantu eddembe lyabwe okwekolera gavumenti gye baba baagadde, okuteekawo ebyenfuna nga bw'olaba olukiiko nno olwakaggwa. Kaakati nno naamu ono nga lwe lukiiko oluliwo oluli non-allied forces do terugwamu bakapitalist terugwamu basocialist, naye tugamba nti ekirungi ekibeera ewooli tukijja nitukireeta wano, nekyetulaba eno tukireeta wano. Ng'ekyokulabirako, Katonda tayagala kumusaddaakira mbuzi nnema. Tomusaddaakira mbuzi ya lukuku. Tomusaddaakira mbuzi ya liiso limu. Tomusaddaakira mbuzi ya jjembe limu. Kaakati kibi ate ne mu ssabo bw'ogenda buguli otwalayo embuzi ey'olukuku. Musabo bagamba n'okugamba mpulira bagamba leeta ey'amabala bweti, leeta enjeru, byempulire naye nga teriiko bbala lya bulema. Kaakati nno olaba okweyazika okwo. Kaakati Katonda yeegomba nnyo era asanyukira nnyo abamusaddaakira. Ate era mukadde ke kamu n'ejjembe nayo lisanyukirwa nnyo abaalisaddaakira. Tolabanga ebintu byanjawulo naye ng'ebikolwa ebirungi bifaanagana. Byonna byagala birungi. Yenna ne allied forces eyo. Eba ekibeera eri kireete, ekibeera eno kireete. Kaakati no mu kuteekawo gavumenti eyo ne tweyama yali na namba 7. We shall redress all the errors committed by the past regimes. Tuligolola ensobi ezaakolebwa zi gavumenti zonna ezaatukulembera. Kano nga ku muntu ategeera era abadde alaba nga kizibu nnyo okukaayana n'ebintu ebyo. Kale no twakkaanya netutandika
nze nange nentandika ogwangu gwokunoonya abasirikale kubanga abaana nalina bangi nalina abasipi kikyava mu KY nalina aba DP nalina n'abo abantu twabayitanga bawumutu bwe bawera kabaka yekka ne bateekawo sima Uganda mona kigundi gundi naye nga kivaamu nti wumutu bonna abo twabalina nemba n'abo ate betwatambulako nabo ne Paulo Muwanga ne banne ne babinayiisa aba UNRF nisonde je niriyimirirawo lyeryo. So gwe kyewakola kukuŋŋaanya bantu kukuŋŋaanya je so ziri ensonga z'omukasaka ze 10 ze 10 point program zezo zisibuka mukasaka awo Haji mukasaka eno mwaliyo nga bameka mpulira batono nnyo aboogera oli atakulimbanga akasaka twakalimba babiri nze ne Museveni oli okugamba nti mukasaka naliyo omuganga nti wakopa bikopa olutalo tolumanyi wangi omugambanga olutalo tolumanyi twali aba babiri ne kusawo yali ne bobola bonna bajina abanene baani teri amanyi ensonga za kasaka ne wezaali kubanga mu kiseera ekyo muzeeyi yali mu kunoonya na kuzimba je naye nga mu kulinoonya n'okulizimba atandikira mu bantu abategereka mu bitundu mubategerekeka bitundu mukalaba neero tutugamba nti olwokuba kali kasakasi Lirudawa awe makulubita emabega kugombolola manyema makulubita nebo utuka kugombolola makulubita mitubeena emabega w'olusozi oluko makulubita bayitawo bukusu okay nandyagadde okwongera okumanya Haji kubanga tuwogera ku lutalo luno olwaleeta gavumenti eno ate ne tuwogera ku lunaku olwa NRA NRM Victory Day okutwaliza wamu gwe yasisinkana President Yoweri Museveni mu biseera ebyo nga tannafuuka president nga muyeekera tumuyita CHC chairman of high command CHC lwaki wawumulira ku ddaala lya meja omusajja yakola oli bwakugamba bwatyo okubwesooka si kubulya okubwesooka si kubulya wava mujje kubanga sinze neeronda bannonda buki bulonzi unaga tewefuuyira mirere leka bali bagufu era kyovula wana nti olw'embeera eyo wena abakungu ba Ssaabasajja tebagwa mu ddiiro ne bazina bazinira bazinire Portal Governor Portal be bateekateeka akabaga wali mu Lubiri e Mengo nagamba nti naga nti enewana ewaffe kabaka tazinira bakopi Katikkiro tazinira bakopi omwami tazinira bakopi wazira bazinira muki muzinira mu maaso so agitwogere emyaka 38 nga NRM eri mu kulembeze omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti bye mwalwanirira mu bituuseeko oba ebyabalwanyisa mu bituuseeko tubituuseeko kubanga bw'otunuulira eddembe eriri mu ggwanga muno emirembe egiri mu ggwanga muno obwetwaze bwa buli omu mu ggwanga muno obiraba nti emirembe weegiri era ntwogera ne pulezidenti tumwogerako kati bwe tuli wano olwaleero naye teri ajja kkeera nsajja akunoonye ate wadde oyogera ku ki mwabadde naani Nadduli nga mwogera ku biki freedom of speech weeri freedom of association weeri freedom of movement weeri kaakati ebyo ebisigalidde
byebyo ne bonobeera ng'ogenze wa bishop n'omuganda sigwa bishop atwala eddiini ti byonna biweetaaga obirina aga nti asi birina lwaki tukitwale nti onyigirizibwa munaafunanga birungi byereere n'ebibi mbisiimanga Katonda bw'atyo bw'atugamba n'ebibi tubisiima ekifo kyova owulira nga tugamba ye munanga omwana afudde nti alhamdulillah okukugera kwa Katonda bw'okubya akalulu ofunye obukadde 2 ti alhamdulillah noga nti kino kitegeeza ki kino kitendereza nti buli kyonna ekijja mu maaso go kisiime nga Katonda yakireese kale n'olwekyo bitwalwanirira tubifunye n'ebyo bitubanja tukyabigira ki tukyabibanja ng'ekyokugeza nze ng'omwana azaaliddwa mu maka amaami kitange yali mwami jjajjange yali mwami jjajjange yali mwami jjajjange yali mwami obalaba bonna bonna layini eyo ekitegeeza nti obwami obwo bwabanga wansi waani wa Kabaka be baamuggyaawo olwo Buganda yavaawo walala olutuuse ku kisu ekifulufu n'ogamba nti okubako eminyolo enswa zibuuke zaagenda kyafuluka dda kaakati nno n'olwekyo mu lutalo luno twalina okunyigiriza okutunulira okulaba nti n'ebyaffe tubikomyawo y'ensonga namba 7 eno egamba we shall redress all the errors committed by the past regimes. Ekigambo ekyo kyalina amakulu mangi bwe tunaatuuka mu Republican states gwe bagambe nti nwanirira Kabaka ti ati wane waffe Kabaka ali luddawa taliiwo kaakati n'olwekyo nobanga abeesalako kyoba okola kiki yambaza olugoye olwo olunayambaza omuntu anyirire naye nga toyogedde eggwanga lye twakitambuza mu nsiko emyaka emeka 5 paka litufuluma ebweru nakyo era nekiyingira ne mu ssemateeka byensonga lwaki twate tunaba kukuba n'akalulu mu mwaka gw'93 nze naalabanga kugamba amaze okusipiika ensaagi pimyemu nga wajja kubaawo okusika omugwa kubanga jjukira nti ekitundu eky'obwakabaka obwalina amaanyi weewa ne Buganda emabega eri ng'omuzungu n'obote yatukyayisa ti Abaganda bo beemanyi baagala kirungi kyakumwayo kyokka tebakkanya mulala nti alina kiki okiraba nti abagamba nti kamba sinayipinge kwe kujja nobba omuntu bennywi nga bono bawulira nti bamubuzizaawo bamukozeko sinayipingi tiye mu 31 Julayi 1993 naga nti Abaganda bagireki batikkire Kabaka waabwe era abo bannabyabufuzi bolaba abo abafudde basasiri ogwalo baani ne baleekaana tate kale ebintu bitwalwa tutesa mu ssemateeka nga tegwa obujjo byo byosokola kyokka nga ebyetaagwa biri bimeka 2 banyaga obuyinza bwaffe ne banyaga n'ennono yaffe kaakati nazaawo obwakabaka naga nti bozzaawo obwakabaka buno Omuganda oba omaze okumugatta okumuziyiza kiri kubanga federo kyo kya luzungu omuzungu ye yajja nakyo kijja kujja kya luvannyuma kiva mu kigambo to federate okwegatta naye nga mu Luganda twali badde tugamba tutya bwakabaka bwaffe bwakabaka kakano bwabuteekawo ate eno n'atumme ssente ezibutambuza gavumenti ya Buganda n'atagizza eyo gy'olaba Emmengo gavumenti yabika olw'okuba omugagga bw'akusinga ku kyalo ne mu kibira bukkirirayo akusingirayo toga nti akusinga eka ne mu kibira akugira ki akusingirayo kaakati ebika byateekawo gavumenti yabyo ate nga ye moral oba morality gye tulina ffenna ng'Abaganda nsubira oyinza okutuuka Emmengo n'obulwawo which is which ye banange central government yeeruwa
yene etudde Mengo oba yetudde Kampala ng'ebintu ebikolebwa Kampala zizino zi UBC gyeziri Mengo BBS gyeziri Kampala Parliament gyeri Mengo lukiiko gyeruli nalo Parliament kale nno kyemvudde kugamba nti ebyo ebitwalwanirira ebisinga twabifuna nebuga nti ate tulina katufunye nga Ssaabasajja atambula alamula University college eye Masaka Technical School Kabaka Mutesa yaleka agizimbye kakati tugiyita ki University Royal University twefuga mu 62 nga tulina university egi mu East Africa yonna ye Kampala Makerere so Hajji oli mative oli mative kanti kunkugambye omukkiriza ateekwa okumanya bino okukkiriza ekibi ti Katonda yakimpadde nakkiriza ekirungi nakyo Katonda yakigiza eki sooka obeere contented religion atudde musabe munsabe nga nnyo abantu kulanga era mba musabe nga lutentezi gola twatusirise ne kati mugamba nti ebintu byaffe byasigalayo ojja kuleetera abazzukulu baffe entalo zetandibagaddemu tulaba okunyagulula kw'ettaka okubadde ku kyakadde noga nti ekyo kukendeddemu ate kati bangamba obirimu ennaku zino kukendeddemu kubanga nuga nti gwe onootekawo abiri nga batunyaga nga gonga agamba nti banyaga Abaganda Bayibuli ekugambe gwe mwosomera nti dekanyaganyage bw'alikoowa okunyaga naye ne batandika ne bamunyaga tomanyi nti asembayo yatwala ekinene gwe watwala ttaka lyange nga tekuliko kyotaddeko n'oteekako ebizimbe bendi kuwoza ettaka lyange ne balinziriza ekizimbe olikyeteeka okitwale so asembayo yatwala ekinene bano BOBIWINE ne bali bayimba nti mukaka bw'aba akulugusa ne byataleeta ne byetaleeta abigira ki abikulugusa n'abitwala kale nno n'olwekyo mwekyo bwe tubala ekinaana sinnaba kubeera fuule contented olw'ebyange byendaba ebiri wali mu Republic mubeeramu obwakabaka waliwo bempulira era abamu abawakanye it depends nti kasita babakwata ne babalaga nti is a republic oyo oba aloota buloosi obuyinza muba temukyali aba aloota buloosi Katonda ali omu naye bakabaka bali bameka bangi ate abatalinaako abatabulozanga nako bameka bebasinga obungi webale nnyo gwobabala baani abo basitaane oba nabo bakatonda ekyo kirigambo kiri ekya Republic kyatandikira mu nsi ezo ezagendanga zejjako obwakabaka naye ate zabwejjako naye nga nebeera nga nsi eri kiki kubanga wano Uganda gitwale teri nsi emu yabiwero Uganda si nsi emu obuwangwa obuli e Buganda bwe buli ewamu obuwangwa bwanjawulo webale nnyo awo obwaffe bufaanana n'obw'Abaganda anti omu yava munne obw'Abasoga obwaffe simanyi obw'Abanyankole buli butya naye ng'obw'Abasoga n'Abaganda bwe bumu n'eŋŋoma tuzikuba bwe bumu gwe tokimanyangako nti endingidi Abaganda bagijja Busoga gye bagikopa ako ntongooli yeno ey'okusaza mwatu kisubi bwamunyumira kisubi bwamusaanira okawulira akulopa eri Ssaabasajja tenewankubadde tebabukuwanga obwami naye bwakusaanira bwagenda gati kakisubi gwe bagambako oyo gwe bayimbaku yaluwa mba mukyali eyo ng'agenze mu kisaakaate kye nti mumundeetere nkuwadde obwami kaakati bw'obanga ogenze mu lubiri tosaba mmere
gotuma mutongoli ye mutusa obubaka emmere y'embuga atesabwa naye badde tuuse weerirwa bagenda bamugenda mujjula bagenda ayita mwako awo era kyobudde olaba nti bakabaka tebatta bayimbi babanga balaguzi naye gino emirembe ate egivudde mu bantu abatalina buwangwa bwa ngeri ng'eyo bayimba nti oyo bamutte bamugire bwe bati mubi nnyo. So ennyimba eyo yali ebikkako ate erina amakulu mangi naye bano bali direct akuba bukubi. Haji luno olunaku lwa menu tuluyite liberation mu Luganda tugambe kwenunula lwa kwenunula okutwalisa wamu. Nina bangi abalinga gwe abalwana naddala abaali abaana abato MKadogo kakati abasajja abakulu bali myaka 5 6 basuumuuse kati naye bw'oyogerako nabo owulira bagamba nti gavumenti eyinza okuba yanunulwa naye ffe nga ffe abantu tetwanunulwa era tetunnanunulwa. Simanyi gwe bw'oyinza kwogera ku nsonga eyo. In fact bangi baŋŋambye ajja oyo bw'omutuukako omutubuulizaako ku nsonga z'abaali abaana abato mu lutalo nti kubanga teri katabo mwe balabikira teri wawowulira nga baboogerako baaliyo tuli ku bicupuli kakati abantu abo baaliyo nga bwe nakugamba nti obuwangwa butukola kinene nnyo okutugayidinga ekyokukola n'olwekyo nno bano obuwangwa obwabwe tebwali tebutunuulidde ebyo gwe tolaba nti bonna buli wotunuulira awali akantu be banyagawo bakala kuteekawo nte tosigadde kukola mu kiraalo mu Busega buli we banyaga baagala kuteekawo nte kubanga nabo bwe buwangwa bwabwe nte kyekikulu. Nkiwulira kale nno obuwangwa obwo bwaleetera ekyo era olwekyo kyombuuzizza ndi mukeetereekero wano ak'okukuŋŋaanya abaana abo bwe twalwana nabo mbaleete mu luggya lwange luno olunene nga bwe mululaba tulujjuze tenti oba tunaabeera 2,000 1,000 tugweremu twogere twejjukanye kubanga nkoowodde nenkuba emiranga ti abange tuwaba tumale okukola tenti eŋŋoma eno gye twakolera ensonga zaffe 10 tuzeeweeko makisi tuyimiridde tutya mweno nti eyo tuli 30% kale tunoonye 7 gye yalaga mweno nti wano tuli 60% tunoonye 40 mweno nti wano tuli mu 80 tunoonye 2 tudde tukole naye tuleme kubanga omunyi w'ataaba owaataaba tavuibwako luseke lugundi luuma okugogola ebifeetete mu luseke mu payipu omukka guno agusike oguba mu matama gukumitaaba oli amunywe onfuna kale benjagala okukuŋŋaanya wano era nja kubayita boogere nga muwulira mubabuuze ebibuuzo munze mu kifo kye ndaalifu tubadde awo mpandiike mumwewandiikire buli omu byawulidde kubanga mujja kubanga mubijje mu horse's mouth manaja kuba abasinga bonna owulira bagamba nti ne ka transport tebakasobola baluwa gye bali eyo bizinesi ebayanga nze abayita gugenda oyita owesinga atambula atya so naawe okkiriza nti waliwo awo ekitaatambula bulungi webiri bingi era kubanga bwobanga okitunuulidde mu ebyo obukiiko obwo bwolaba
bwakola omulimu munene bwe bwakola nga recruitment y'abaana abagenda okufuuka abasirikale oba bamilisiya bwe bwakuumanga ebyalo bwe bwakola nga reeke obukesi okutunulira okulaba abasimbula batambula obubuulaba obwo bakola omulimu ki munene naye ebintu bino ebitalina bya buwangwa bwawamu butugatta bitukaluubiriza kaakati ate yoli bwakutunuulira ate oli n'akulabira ng'akulaba nga kiwutta amawanga gano ganyoomagana oli basajja bali bava Kampala nga bagenda Ntebe naye bwe yatuuka eri n'ayimuka n'aga nti mbadde simanyi nti muno mulimu tulimu abantu babiri ebbaasi ejjudde nga be baliwo abo ababiri be abahima ababiri bali bayiru so abantu bali babiri kale nno olaba obunyoomi obwo obutunulira obulaba nga buva mu buzaale bw'abantu era tubadde mu nsiko ono ne tulwanagana nabo tubaga nti abange ebintu ebyo tembireeta wano ewaffe oba terimu yiru terimu gundi tuli bantu kale nekijja nga tukirwanyisa nekikendeeza ddala kakati nebisigala mu nzikirizaganya ey'omunda naye nga era ebikosa senga baba badde owulidde abafiiriddwa nga bagenzeeko emmanga eyo okugenda kubalaba baziika mu mpuyeezi abanyankole abayiru tebajja mu bano era ogenda okubalaba nga ngende bweziti ndaalo nkooki bweziti nsomaali so Hajji bwe tuba tutunuulira olunaku luno olw'okwenunula okutwaliza wamu ne tunuulira ebitundu ebyalimu entalo zino kuba mpulidde bangi naddala mu bitundu abalwanyi gye baali naddala kanjogere ku luweero okutwaliza wamu bangi obawulira bagamba nti twali bulungi bangi obawulira bagamba nti ensuku zaali ng'ensuku nti naye amasamba g'emmwanyi entalo bwe zajja ebintu byonna byadobonkana byafa bo owulira bagamba nti tebafiiriddwako kimala nga bw'olaba ekkalamoja yateekebwayo programs ez'enjawulo nti ne basobola okubanga at least bareplacinga kiri ekyayonoonebwa okutwaliza wamu n'ate eriyo era abagamba nti ne Luweero baateekayo Luweero Triangle kimanya biki ne ministry ne bagibawa butasiima kyekikulu kaakati buddira omwana omuto n'omuteekerawo enkota y'ettooke n'oleeta n'akambe n'okateekaawo n'essepiki nga weeziri n'amazzi ettanka weeri asobola okuwaata n'afumba gw'omukulu gw'omukwatizaako pulaningi yekola ekintu nteekateeka kaakati eri Luweero Triangle War Veteran Association weeri naye ate si eyayisibwamu ebintu ebyo bikola abanyigirizibwa mu mbeera eyo si be waleeta okukola bino ate abataabiriimu bwe waleeta oyo oba omuleetedde kulya munyago gwa banne kuba si ye yabirimu ate minisitule bwe yakolebwa be balimu era nga minisitule eyo ekyalinaawo ku Bulange nga twakava mu nsiko oli bano baganda be bamuleeta ng'ate ali eri emmagye g'Obote olw'okuba bali bawutalo luwedde naga nti banaye kakati nze ngenda kusasula baluwa sibamanyi batandika badda mu kwegulira nte zaabwe ne bapakira ente engoma eyo obiraba kale no enteekateeka yaliwo naye teyali nnuŋŋamu era nga teririko kigendererwa ky'amaanyi twagala kudda mu tulyogo katubayite twogere twewe ebiseera
tuyise ekiwandiiko ffe tujja kiteeka mu maaso ga pulezidenti nti kaakati olulabo tukaddiwa bwetuggwawo buno obwali obwana ne bebazadde nga tuvuddeyo ono mutabani wange twamuzaala mu 85 afudde jjo kyeyo ne bagenda mu palamenti kaakati oyo Lutalo agenda kulwogerako ki bw'aba tavudde mu makanga gantu gy'omusomesa tabitegeera so nga kino kyali badde nga bajjajjaffe bawanirira amadiini gaabwe naffe abaana ne tugayingiramu kaakati n'abazzukulu baffe nabo bagatambuza naye kino it can perish any time. It can perish. Sasiriyo Ogwalo n'afudde afiiridde mu FDC naye ng'oyinza okukakasa nti Sasiriyo Ogwalo ava mu UPC. Mwannyinaabwe Obote yagagambula UPC okuva mu UNC ekyamusaazi. Era kyobudulaba nti ekibiina kino eri bakitwalanga jjajjaabwe ekya UPC. Senga kyazikadda naye ate ensobi zaffe ze tunaakola ze zinaakibulula kubanga ffe twali tukyayira eddala ekimyufu n'ekiddugavu naye omanye eddiba lyekijjiddemu genda olaba abanuupu bambala batya kyeyubudde so tulaba UPC empya kiraba kale no n'olwekyo mu kino kyolaba kituliko tugenda okucelebratinga naye ate abo be twayingiririzaamu emisege kaakati gye girya NRM muzeeyi bw'ataagugumuke mangu kwetegereza bintu bino aligenda okwekanga ng'ali ttale o either y'okugenda n'aleka nga nekyeyaleeta kimugoberera. Abanuupu bano b'oyogerako bennyini bagamba nti twogera liberation oba okununula naye bw'oba bawuliriza bulungi nabo bagamba nti baagala kununula ggwanga. Bw'owuliriza aba FDC nabo bagamba baagala kununula ggwanga. Buli kibiina kyonna ekiri ku opposition waliwo abuulira enjiri atabuulira agenda mu ggulu. Buli omu ayagala ggulu. So yayinza okubuuza nti ddala obununuzi obwogerwako weebuli anti bwe bwetaaga okuspecifyinga obununuzi abantu balowooza nti waliwo okuwamba abantu nakati bagamba mbu weekiri mbu weekiri era waliwo ekiseera kyolaba abanuupu nga bakuŋŋaanye nga basisinkanya abawambibwako abantu baabwe baga nti weekiri bw'oyogera wano twogera ogambye nti twogera waliwo abamu abagamba nti tebasobola kwogera nti ne ku radios ne TVs tebakkirizibwa waliwo saawa eno abagamba jo nalabye leader opposition mu parliament wali ng'agamba nti abamu bandyagadde okubeerawo nga bawerekera Cecilia Ogwalo omugenzi nti naye basibiddwa mu mayumba. So njawulo ki mu kununula kuli ne kuno kwe tulaba kaakati bw'owanga onunula tubyawule tuti onunula ffe abali eno oba weenunula ggwe n'oyo akugamba nti ayinza okugamba nti kununula nti bw'amala okutuuka ng'olwo obununuzi bugize eki kakati gwe muzeeyi oyinza okumugamba nti tanunulanga ggwanga naga nti tulinunulanga aga nti eggwanga twaligera ki kaakati obanga walinunula ebyaffe biruwa eggwanga ddamba nga Buganda nga teririna gavumenti yali kugizaawo walisanga bwe lityo ebyo bizimba amagombolola amasaza amakya byazimbwa baki omulimu okwenunula okukwe n'okw'abantu be ng'ate nze sigiraki siriimu kubanga obiremedde kale kyobulaba nti buli ayimuka abaako ettabi kwajjira
akubuulira obununuzi bwaleese bwagamba naye gwe bwabukugamba ate obufokasingira ku kiri naawe ekikuluma so si kwabufokasingidde. So kwegamba okununula kwalibadde kununula kwa nsi yonna wabeerawo obwenkanya mu buli kintu. Ekyokugeza twajja ne decentralization kubanga mu ngabana y'obuyinza Abaganda be basooka okugabana obuyinza okubusaasaanya okubuzza mu mikono gy'abantu omutongole omwami ow'omuluka ow'egombolola ow'essaza Kamala byonna Katikkiro abagatta abo ne Kabaka onfuna era bwe tuzze tutambula twajja nabyo decentralization nga tukola ssemateeka n'atutawaanya twagala decentralization tugamba twagala federal obuyinza ge maka kakati gwe naawe oyina federal mulimu federal taata we yalagira byokola waka wabale nnyo ye federal naye ng'ate bw'ozaala omwana togende wa taata waakuwa erinnya lya muzzukulu we anti musaanawo afe tugenzo zaala nga baafadde obujjajja tebuggwawo affe tugamba lyayo mutumye gundi kamutume erya jjajjaawo oli ffe kitukanyanyisa n'okulaba nga tunyweza ennono ebyo butasaasaana obuwangwa butavaawo bwebu naye kaakati bwe tumala okukkaanya ne tuleeta ssemateeka ne tukola decentralization nze nga nkyali chairman wano akakiiko kange akagaba obwami kalonda bakaawo ne kalonda ab'amasaza ne kalonda buki onfuna naye bwe twogerera olwaleero ebyo tokyabikola ate babicentralizinga babizaayo tebikyali ku district tolabye mu Bunyanya tembulabyawo butawuni awo n'obwo obuwoozawooza obwo siringi 2-3 bwe basolooza awo bw'amala ozikuŋŋaanya tezigenda Luweero bwe zigenda Luweero ziyita ebuyitizi mu Central Registry. Obuyinza babutwala kyovudde olaba nga n'owoomuluka tasobola kulongoosa kitundu kye. Bwe nali wano nalima kilomita z'enguudo 600 empya ezitaaliwo nenkola n'entindo kilomita 600 nalujja wali ku lugogongo ovudde Katuugo e Buluuli nelugenda mayiro 4 okugenda Engoma nga tukyali mu decentralization nendujja Engoma okulutwala ekyankwanzi mayiro aga ne tulutema tulutwala ebulya Musenyu mayiro 3 3 mulimu nazindi ndala ze banzigula namuntu oyo Nadduli road naye gavumenti eno eriwo olwaleero bayinza ojenenya tebalina kyebakoze ate banaagikozesa ki ensimbi Museveni yazibajjamu n'azitwala bw'aba Museveni teyamanya abasajja be yaleeta bajja kuzikiriza system munda muli beewaanira wali oluvannyuma nti ffe tugenda mu nsiko twalwaniranga muli teri kisse local government ng'ekyo kuzijjako ssente zaazo kituufu. So ensonga lwaki tulaba ebinnya bingi amakubo gonna gajjudde ebinnya ng'oggyeko highways zetwogerako simbi bazitwala kaakati bentwalayo biliyoni 1 bwe ngisaba tukole nga bakuwako miliyoni 2 ate ziri zisigadde eri zaani so nga ne gavumenti erina okutoola grant egizze ku zino kwegamba zino zakuzanya ologenzeko ku lujja olulimu amazzi ageesera gabuuka
Nedala gega agagenda oba gegamu. Yetolola gaddako. Ogagenda gaddako. Kale no decentralization yemu kubise government era je nkubira Yoweri Kaguta Museveni his excellency president alongoose ebyo semateeka oyo nzinyigira nnyo akasajja ako n'okufa kaafa ye muhakanizi ye yali secretary for the treasury yakola ki anti twalinga futya ne mukabere tukyali ne mugamba nti mwatu goti waliko mu nsiko gye twalwanira ebintu bino twabireetako nga tuyisa mu musaayi gwe bw'ogamba nti ate ogenda okuyisa essente ate baziyite kubanga bachairman bajja kuba collaboratinga n'abawanika ne bakaawo babbe ssente obuwumbi bwe babba kati olwaleero babubba ku madistrict so ng'ekyo akikola mu bugenderevu okutogera ebitundu ebyo bibeere ku ki ku match time tovaawo mubeeraawo. So olinga agamba nti mulimu obupange ebitundu ebimu okusigala nga bwe biri gwali oli bwakujjamu omusaayi anakugamba nti beera mulamu aweddemu omusaayi tumuddusa genda kumuteekako omusaayi naye nze ate omusaayi gwe nkuŋŋaanyiza gwonnuunamu. So Hajj mu kiseera kino bubaka ki bw'oweereza omukulembeze w'eggwanga nga tujaguza emyaka 38 egyamenyera? Sebo Your Excellency nze musajjawo ng'ate nze mukulu wo bwe twakakeza emmundu okuleeta emirembe gino bukya nnyingira Lutalo mu 81 up to date siddukangako kuva mu kitundu ky'Eruweero okgenda walala. Twalwanira muno twenunulira muno nebitukoze tubikoze naye nkukubira omulanga kubanga okutuukako kuyinza okuba okuzibu. Ddamu otunuulira ebitongole bwe emirimu gye bikola. Abalala we bali baafuuka dda ba pulezidenti nga gwe mumyuka owookubiri oba owookuna naye nga bo be ba pulezidenti. Etteeka lya decentralization eyo semateeka ekyusibwa parliament naye ba parliament secretary baabikyusa. Local government zo zonna ze wateekawo democracy gwe waziteekamu yagenda awatali ssente tewali kukola mulimu. Bono oba oyiseeko Eruweero ojja kusanga ekizimbe ky'eddwaliro kye natandika awo. Nagenda okudda mu buyinza omulundi ogwokubiri nga nze nkubiriza abantu okuzaala abaana. Nagenda okuyitako ekasana nga bannakawere bali mu lukuubo batekedde emifaliso mbagalamidde ntigati tekisoboka. Nentandika okukuŋŋaanya essente nenziyimiriza ezibadde zigenda okuzimba obutale zigenda okukola kintu gundi zigenda okukola kintu tumale okuzimba wano eddwaliro. Tuleta omusajja muga nti sisima omusingi nga gwakalina ennyumba ezi 5 floors 5 weeriri omukyala najjawo yali minisita muto w'ebyobulamu n'ansuubiza namugamba tugenda kubaweereza ssente mulibaliriza tozirabako buli ajja ayogera bwogezi ngaawo n'atambula n'agenda noga nti abantu bano balina mupango mabega kiki. Kano kyemukubira omulanga addemu atazaame ebitongole byo byataddewo bo balabika nga abakuyamba nti buli kantu konna akali wansi kako mumbakwata bano sebo batunyagako ebanja pulezidenti tuyambe pulezidenti w'eggwanga ava waggulu ajja ayambawo ekibanja kibanyaga wansi wakati awo layina gy'obukulembeze epo kuki. Tuyina chairman tuyina kaawo tuyina executive development gundi eyo committee eya gundi chairman gundi kaawo gyakubiriza tulina executive eya district bonna abo bakola ku mirimu egyo.
tewali. Leero nagamba nenyo nengamba inanga newa nti nanga oli musajja muyigirize mulungi oli na looya mulamba niyo olaba kwogeza ebisaaniiko poliisi ekutta kugwayo tonoonyere tadda mabega kubuulira tibe nali mbuuliriza ku gundi byakwaba biti beba kitwaba tutebe bati enanga bamwogeza bisaaniiko bisaaniiko gwe nalowooza nti fe ababeera eno ku sikirini nga tutunula tetuba na bwongo ayogera alina obwongo yekka. Sajja omukulu ogabe bamwogeza bisaaniiko afulumya sentensi atereeza obwongo bw'abantu naye ng'ate abalimba yuga nti oli tulimba kutuusa ddi kati tulage mu myezi egi byonna byogamba bye babuuliriza bitutekerewo ntulabe emisango bwe gitambula tujja bisangayo akubuulira kigenda mu maaso olwolu bagamba nti ebyo biwedde embadde manyi omwogezi yenna bw'alina okukola okusiiga bayita basipiina okusiiga bw'oba osiiga obaako wookoma ddayo eri mukama w'omugambe kino nze ebadde mmoto yange saagala nnimba wembuulira gy'okoma okumbuulira ekituufu gye nkoma okulongoosa nkyogere ntya weefumiitiriza naye kankyogere bwe nti so si kulimba aje nga tuva wano kubanga ekirungi ogambye nti mu lutalo luno wakola nnyo ogw'okufuna abaana ejje okutwalisa wamu kiki ekirala kyewazannya ate era nali musawo nendijjanjabira nze musawo mbereberye mu ggye lya NRM 81 omusawo muganda omusawo muganda gokyolowooza kyekugamba nti nga kwegamba ejjeere eryobo tetwali kubisa mayembe imatsatsi omusawo omuganda akuba amasasi nebaga nti twabaweereza engoma bagende babatendeke nga babatendeka mu busawo buganda mu buki yennyini omubereberye natandikira nakubakubibwa bukomero mu 83 nembaleeta awo nandetera abasirika abalwadde 34 bali mu bibira gye ngenda n'obajjanjaba nodda era ne babazigirira bano aba UPC Nadduli yajjanjaba abayeekera ne bajja banzinda tebalabako n'omu nga windi ne bantwala ebbombo girimbagamba nti leka bw'otolyawule bukyayi nabikolwa ojja kubula bw'obagamba kaakati abo boŋŋamba badde nzijanjaba ow'ekiwundu awonanga wa muzimu nti bagumukutteko n'asigala nga omubiri teguliko biwundu so babuuza lwaki temwamusanzeewo temwabasanzeewo nabaga nti gwobaliisa nti akayumba kange akaduuka kange okalaba kakasengekamu tekagguka n'eri osanzeemu nsawo yakawungeeji eyo eriisa abantu ebina agamba wano waliwo ekikyamu nimalayo sabbiiti mwezi gumu ne banda munkambi amalayo mwezi ne bakuta neti wawona bawone kuba ebyo ebigambo ate yagadde kutta akutta Katonda bw'aba alina kyakunoonyaamu aleeta kino kyabaga nti n'akuleetera obuzibu n'aleeta n'obwangu era taggala makubo abiri aggalako limu ofulumire mu ddala naffe tuba tukuba emmundu tozibikira mu lwanyi mumukube nemulekama nti ango
tukoze triangle nti kakati wano bufulumiro bawulira no giwunyenga wano badduka tubawulira bululi naye bw'obazingirizamu mufa ne muggwawo mwenna mwetta so Haji wakola ogw'obujjanjabi wakola ogw'okukuŋŋaanya tukola n'okusomesa obukiiko emirimu gyabwo kati tubula nti emirimu gavumenti twajja nayo ng'ewedde nga weeri pulezidenti mwita CHC alina amekamanda akulembera enkambi zonna tulina sectors twaziyitanga units unity egindi gwali mu nkambi ki omanyi waliwo enkambi nze nali eyange yali yawano ye Lutalo Semuto kusoomozebwa ki okw'amaanyi ennyo kwoyinza okwogerako mu Lutalo otayinza kwerabira olwo nga tumaze okusenguka ebulemeezi tugenze Ssingo olwo tetukyalina ttaaki olwo twali amalgamative nga buli omu ali yekka tudduka bibinja nebagamba nti kati bano nti wano nga bano bagamba wano nkolage wajja otegeera obulungi nti kakati wano basenguse wano ti bali Kawanda obulenzi ng'odda waluleeta awo ntegeerawo akijjulula waluleeta kakati ate awo ne mutambula wali ng'otambula emayiro aga 32 ne mugenda Mugumba eyo naye nga munoonya sayidi eri okumpi n'okutuuka awali emmere gye munaagibba olwo nga babagugumbudde batugugumudde batuguddemu nga tewali ttaaki buli omu ali ku lulwe kibinja buli kimu kiri ku lwakyo paka muzeeru yagamba nti bano abatalwana tubasalire amagezi tubajje mu lutalo ne bawamba aba Red Cross ne babatwala eŋŋoma ne bateesa twagala okuteekawo muteekeewo centers tusindikemu abantu bano abatali balwanyi mubalabiririra eyo naye wano bajja kubatta ate nga tebabanga abatta abasirikale naye nga tebatta bannansi nga bwolaba kati gundi bwekola Isirayiri ekuba bakazi baana biki guno gamba nti obanga mbakubye abalwana bemulwana nabo bebaluwa okuba malwaliro twabayitanga nno vandalist banozimeni abavanga waggulu wa Bulaaya ne baserengeta mu Bulaaya yamaserengeta kujja kuwonoona bwonoonyi kale nno akadde ako so ttaaki eyo yabula kuba bangi mpulira bagamba baabakuŋŋaanya ne mugenda paka Nalwenzori ate eryo gye lyetwatwala kubanga twatwala 11 battalion 5th force sadi netubatwala eyo ne bano bannansi babateeka tandika Kiboga Lwamata Bukomero Kapeeka Semuto n'emigadde eyo embatereka eyo twabakwasanga ba Red Cross babaleetera emmere babawa obuugi babawa engoye nsibulira bannayuganda abatulaba oba olinako oyagala okusimbyayo nako kasi bannayuganda bannange betubadde tuwuliziganya mbakubira omulanga tusooke kubeera bakkakkamu tukuume abaana baffe era ne bannabyabufuzi bano mbagamba tululwanye ntululaba ate n'abalala abalulimu muli ba generals balamba ba colonels balamba temugezaako kusikiriza kutwala baana b'abantu mu kuttibwa okw'obwereere tomuwadde wadde akajambiya takujja kiki wazira nti genda wekalakase genda okole kino
abeekolako bwe batyo ku mulembe gw'obote baalama era wabalabako. Kale nno omukolo omulimu ogwaffe gwe twakola gubadde gwa mobilization, gwa kutambula kukola kakuyege ku ttaka. Muyite wansi mu bantu mubakyuse morals zaabwe badde gye bali. Tunaagenda okuyingira 26 nga mwanula lugoye lukaze naye okusinga dwokonfulatinga n'abantu ate bw'otojja kusobola babakubye babakoze batya bebewulira batuta abantu baffe bakoze be batiba. Bw'oba oyagala kukola lutalo tojja dukolera munda wakati mu gavumenti n'oluwangula. Era naffe senga twasalawo kulwanira wano senga twafada BOBIWINE agende mu nsiko bw'oba tasobola yabibwemu alime kusisa baana b'abantu. Toyinza kugamba nti gavumenti yene nebeera muli mweno ng'ojja ove wali ate ojja oyingira eno. It is impossible. Tekisoboka. Obuyinza tebagaba bugabe balwanirira bulwanirire. N'ebyo muddamu ebyo abaana baffe bajja batta babamalewo. Temugeza kusindikayo baana b'abantu ate bwe mba mutwala mmwe mba musooka okukulembera tubalabe. Naye obanga osindikayo wange nga gweowa omwongedde bulaaya gw'oyagala otwala lugwono nebeewo bajja batufuge kubanga wabasevinga ekiraba basookeyo abaabo namwe bajje tukulembererewo. Alabye Besigye nga atadansire mu mmotoka sanga leero ye yabadde amutwala kuba balabe nti n'owange naye asobola okujja. Hajji tubasibule. Njagala okubaagaliza amenunula amalungi tugayingiremu emirundi n'emirundi tweteekereteekera okulonda kwa 2026 nga kulina emirembe. Mukadde wange president naawe nkubira omulanga oleme kukola confrontation kubanga utwaliro twogeraganya n'omuntu yaga nti BOBIWINE ono bwe yazze nga muvubuka n'agenda n'abavubuka n'ono n'asalawo aleete muhoozi omuvubuka baconfrontatinge bembi awo tetufaanagana. Ono alina omukono ogw'ejje oli talina mukono gwaki ekitegeeza nti abali ku ludda luli abo bakufa. Kitandyetaaza ate nti okufa kwe tuba tusembeza mu ddiiro gy'okulonda n'okukyusa amakulu g'okulonda. Katonda abampeera omukisa. Gwe munnayuganda kankwanjulire St. Mary's High School Migadde nga wakava Matugga, ssomero lya dde ne boarding era nga lyakakasibwa ministry ey'ebyenjigiriza. Tusomesa arts ne sciences ate nga tulina abasomesa abakugu ddala. Tulina O ne A level era nga tusomesa omwana n'afuuka ow'omugaso mu ggwanga. Tugaba half ne full bursaries eri abayizi abalina ebitone eby'enjawulo. Tukujjukiza nti okwewandiisa kugenda maaso ku ssomero lyaffe. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0707 42 74 20 oba 0773 27 44 20. St. Mary's High School Migadde, education with a goal.